Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatindo gonna amalungi ga Allah zirako okusabira Nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muganda wange ampuliriza. Okimanyi kunti emiteko gy'abantu basatu bayina empeera nga n'empeera eyo bamalayika tebagimanyi, nga n'empeera eyo Allah tabaraka wa taala yagisigaliza, nga n'empeera eyo yakuyingira jjana. Abantu ba miteeko emeka? Esatu. Tulokalire tubere nga tubayitamu. Omuntu asooka al-afu anin nas, omuntu asonyiwa munne nga amusobezza, lam yuhaddidu al-ajra, empeera ye Allah tabaraka wa taala yagisigaliza. Tusobezza abantu bangi, tulumizza abantu bangi, naye omuntu waba akusabye okumusonyiwa beera nga omusonyiye. Abantu mukyazizza bakwano bammwe. Mukwano gw'omuwala wasoma naye ku campus n'akusasulamu kusigula bbaawo n'amutwala, naye beera nga tebimutambulidde bulungi, n'akomawo n'abeera nga akwetondedde, beera nga omusonyiwa. Abaana abasobezza bakadde baabwe emirundi mingi, abamu batuuse n'okubakuba, naye bw'aba nga akomyewo n'akkiriza nti mazima nsobi gye yakoze, n'afukamira wansi n'abeera nga akwetondera, beera nga omusonyiwa. Ffenna tutambulira mu nsobi, ffenna tutambulira mu butamanya, naye omuntu bw'aba ategedde ensobi ye n'akomawo n'akwetondera, beera nga omusonyiwa. Gwereka kugamba nti nze sisonyiwa, nze sirisonyiwa. Abantu tukoze bannaffe ebinene bingi ebitasobola kwogerwa, naye bwe tubeera nga tukoze ensobi ne tudda eri bannaffe ne tubeetondera, tubeere nga batusonyiwa. Twala ekyokulabirako Nabbi wa Katonda sallallahu alaihi wasallam. Lumu aba atudde ng'asomesa bakwano be bamuwota buliro, n'abaga nti wagenda kujjayo omusajja ow'omujjana. Wagibaba bakyali awo ne wayingira omusajja rajulun nahifu, nga kasajja bwekatu katonotono, ne kasaalira akazaako eswala yaako ne kafuluma. Nabbi n'aga nti omusajja ow'omujjana mulabye. Omulundi omulala n'addamu n'abagamba nti wagenda kujjawo omusajja ow'omujjana asaalire wano. Omusajja y'omu n'akomawo n'asaala n'agenda, nga n'eswala asaala leeti, olumu asangako era akazimu. N'omulundi ogwokusatu n'aga nti omusajja w'omujjana agenda kujja asaalire wano. Omusajja n'asaala n'afuluma n'akwata ekkubo n'agenda, nga talina na budde buddaawo kuwuliriza irimu ya sallallahu alaihi wasallam. Basahaba omu n'aga nti nze ngenda kunoonyereza. Omusajja oyo ayinza okuba alina omulimu gw'akola nga gw'amaanyi nga ffe tetugusobola, kankwate ekkubo nnoonyereze. Omusajja oyo ki kyakola ekyamaanyi kimufuula ow'enkizo? Omusajja n'amugamba nti mbadde nsaba ko kyalirako mu maka go. Omusajja n'afuna obugenyi, n'amugamba nti wali tafaddal, yingira. N'awangaala n'omusajja. Omusajja oli sahaba nga bw'ayingira ennyumba ye yeebaka we basadda mu kufuluuta. Kaakati ono omusajja azze okuketta, n'ayimuka ekiro, n'afuna wuzu, n'asaala, n'ayogera Katonda, n'asoma Qur'an. Akasajja nkafuluuta bufuluusi, n'asulawo ennaku nga 3 nga akasajja tekalina kye kakola. Naye akabuuza ng'afuluma nti ensonga mbuulirayo omulimu mu mirimu gy'okola omulungi weekakasako nti Allah tabaraka wa taala asobola okukuwa. Naga sirina mirimu gye nkola, okuggyako ekintu kimu nze kye nkola. Bwe mba nnyingira amaka gange mpanika emikono ne ŋŋamba ayi Allah tabaraka wa taala, ntambudde awantu wangi nnyo, nkakasa nnyinza okuba nnyinako abantu bennumizza, ate nange nnyina abantu abannumizza, naye ayi Allah, omuntu yenna yenna nnyiizizza, omuntu yenna nnumizza nga gye ntambudde, ayi Allah musonyiwe, nkusaba okkirize okusonyiwa kwange. Akasajja ne kayingira ki? Ne kayingira ennyumba yaako. Kati Jibuliiri wakka n'aleeta aya ekakasa sallallahu alaihi wasallam kye yabagambye. Wulira Katonda bw'agamba. Allah agamba faman afa, omuntu asonyiwa banne nga bamwetondedde, wa aslaha, n'alongoosa, fa ajruhu ala Allahi, empeera ye Allah tabaraka wa taala yagyesigaliza, yagenda okugimuwa. Olw'obunene bwayo Allah teyalagira bamalayika babeere nga bagiwandiika, wabula yabagamba nti empeera mugindekere, nze ngenda okugimweweera. Omuntu owokubiri yaliwa? Aswabir, ye muntu agumiikiriza. Baganda bange mu bulamu bwaffe tufunye okusoomoozebwa kungi. Abamu bamaama baffe ne bakyala baffe abali mu bufumbo, ekyamazima bandibadde baano badda, naye bagumiikiriza. Abakyala bangi bagumiikiririza, abasajja empisa embi ze tulina
omusajja tayagala bantu ba mukyala. Omusajja alina omululu, ennyama yonna bw'agiguze yagala okugira, omukyala n'agumiikiriza okusoomooza okwo olw'abaana be. Abasajja bangi n'akuba omwana wa mune n'abula okumutta obussi, omukyala n'atanoba n'agumiikiriza bambi. Bagumiikiriza abasajja abasituka ekiro ne bagenda beebagala ba maidi. Ogenda okuwulira abadde maidi nga kati yafuuka mukyala w'awaka. Abasajja bangi bafunyisizza bato b'abakyala baabwe embuto. Ogenda okuwulira nga yamuwasa bambi n'alumwa n'agumiikiriza. Abakyala bangi bavuddemu embuto, olinagaana akavaamu embuto 7. Abakyala bangi bagumiikiriza abaana baabwe abafudde. Abantu bangi mugumiikiriza ofiiriddwa omwana wo, ofiiriddwa maama wo mu kaseera ke wandibadde omugasizaamu, ofiiriddwa taata wo, ofiiriddwa omwana wo gw'osinga okwagala, ng'ate oli mu myaka egitakyasobola kuzaala, n'ogumiikiriza. Nabwekityo Allah tabaaraka wa ta'ala empeera gy'agenda okuwajjana. Okusoomoozebwa kungi kwe tusoomoozebwa. Abakyala bangi baasoma ne bakwano baabwe. Mukwano gwe wajja ewaka okukyala ate bbaawe n'amusitukiramu. Abasajja bangi beeyisizza bwe batyo. So nga n'abasajja nabo balina ebintu bye bagumiikiriza ku bakyala. Waliwo omukyala ng'okudda ewaka otuula ku mpiso, mukyala muyombi, mukyala muvumi, mukyala tayagala sayidi y'abantu bonna abava ku sayidi y'omwami we. Yagamba nti at least omuntu okufumbirwa mu maka nga mulimu maama azaala omusajja, at least osanga amalaalo. Tebaagala bantu, tebalina mpisa, naye omwami n'agumiikiriza. N'agumiikiriza obukyafu bw'omukyala. Mukyala mukyafu kufa, n'oga nti naye bwe naamugoba abantu abamperekera, bwe naamugoba abaana bange bagenda kusigala n'ani? N'ogumiikiriza ku lwa Katonda. Nabwekityo omuntu yenna agumiikiriza. Waliwo abalwadde, omuntu n'alwala obulwadde emyaka 30 nga tava wansi. Emyaka 30 ng'obulwadde bumuluma, oyo naye ali awo. Omuntu ogumiikiriza, muganda wo wamuweereza ssente ng'oli ku kyeyo n'akunyaga, n'akubanga ebifaananyi by'ennyumba ez'abantu abanaga nti ennyumba yo gy'ozimbye, n'okizuula n'osirika n'oguma n'omukwasa Allah tabaaraka wa ta'ala. Wulira Katonda bw'agamba ti innama yuwaffa sabiruuna ajrahum, ti Allah tabaaraka wa ta'ala empeera y'omuntu yenna agumiikiriza mu kusoomooza, empeera yaabwe bighayri hisaabu, Allah tabaaraka wa ta'ala yagyesigaliza ate tebalwa. Empeera y'omuntu agumiikiriza mu mbeera zonna Allah tabaaraka wa ta'ala yagyesigaliza yagenda okugikuwa, nga n'empeera eyo Allah tabaaraka wa ta'ala gyagenda okweweera jjana. Omuntu w'okusatu nga tufundikira okwejjukanya kwaffe, as-swaim ye muntu asiibye, neyerekereza okulya ebintu ebirungi, neyerekereza okutemerera, neyerekereza okusala ebigambo, neyerekereza mukyala we, neyerekereza okulya, nga mu butuufu teri amulaba okujja ku Allah tabaaraka wa ta'ala. Empeera eriwa Allah. Wulira Katonda atugamba mu hadith al-Qudus n'agamba nti kullu amalu ibn adamu lahu illa sawm, nti omwana Adamu buli mulimu gwonna gwakola gugwe okujjako okusiba. Fa innahu li, mazima okusiba kwange, wa ana ajizu bihi, nza kusasula. Nabwekityo ekikulaga obukulu bw'ensonga. Emirimu emirala gyonna Allah agiteekako bamalayika. Omuntu bw'akola kino muwandiikira empeera bw'eti, omuntu bw'akola omulimu bwe guti muwandiikira empeera bw'eti. Wabula we byajja ku nsonga 3, nannyini nsi eno n'azeeyingiriramu n'agamba nti omuntu asonyiwa munne nze ngenda okumuwa empeera, nze kennyini nze ngenda okugimuweera. Omuntu agumiikiriza okusoomooza, n'agumiikiriza n'atayogera bya swakaba, n'amanya nti okusoomooza okwo nze nkumuleetedde, eyo empeera nze ngenda okugimuwa. N'omuntu omulala ye muntu omusiibi, enjala ng'eruma abooluganda. Ng'okusiiba kigambo kwerekereza. Olw'obukulu bw'okusiiba kyovula abannaffe baganda baffe ab'enzikiriza endala, okusiiba oba bagende bakulongoosaamu naga nti tulina gafa. Nze nja kusiiba nnyama, nze nja kusiiba kenge, nze nja kusiiba ttooke. Naye ng'okusiiba nako bakumanyi nti ekigambo kusiiba muntu kwerekereza okunywa n'okulya. Lwaki? Kubanga bannabbi baabwe abaakulembera n'ebitabo byabwe bijja bisengeka bulungi nti abantu bedda baasiibanga nga tebalya, nga tebanywa, nga tebakola bintu bya buwemu yadde okwegatta n'abakyala baabwe. Naye olw'okuba nti empeera ekigambo eky'okusiiba kinene nnyo, kyo lwaki baakiteekamu ennongoosereza ne beegondeza.
nabwe kityo omuntu akola ebigambo ebyo ebisatu wammanga bisharuti nga tagasse ku Allah kintu kirala oba waaba yamugattako n'abeera nga yeetonze Allah ajja kumusonyiwa kulayirira Katonda onoobanga okoze ensonga ezo ssatu mu butuufu bwazo nga Allah tomugasseeko kirala Allah agenda kuwa empeerayo bighayri hisaab nga takutadde ku minzaani togenda kuyimirirawo wabula ku minzaani Allah tabaaraka wa taala tagenda kukola ki kubeera nga akubala agenda kubeera nga akuyingiza buyingiza janaayi eyaki ey'emirembe tuvola abatugambye nti thalathat amal emirimu gya bika bisatu la tadkhul mawazin yawm alqiyama tegigenda kuteekebwa ku minzaani ku lunaku lw'enkomerero aliba agikoze fakadifaza agenda kwesiima Allah abeerenga amuwa empeera twandisuseeko awo naye ebigambo ebyoera nga biwooma bitera okubanga tebirandagga mukkirize nkomaawo wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh